mugiraba amalwaliro gegano lekangezeeko gasoma kubanga obunukuta butono nnyo nja bugaziya Kiruhura HCIV Rushere Community Hospital Kazo Ishongororo Ishongororo Uganda Matazi Kagonga Hospital Ruhoko Nsika Rugazi Owembalala Mitoma Bushenyi Ishaka Adventist Hospital Kampala International University Teaching and Hospital Ruekuo Kabuyanda Nyamuyanja Rugaga Kinoni Itojo Rubare Katwe Chitagata Hospital Bwiziwera Mbarara Referral Mbarara Regional Referral Teaching Hospital and Mbarara University and Referral I Community Hospital that bwebityo obunyukuta butono bwoba manyoli mu region ezo zenjogeddeko wulira bino bitwale oba binyome gwamanyi for the first time tekibangawo mu kitundu ekyo okuleetayo ebyo bisaavisi ebyo muwulidde bulungi balese abasawo okuva Mulago abalala babajje mu magye abasawo abo babalese okulongoosa abantu kubwerere buli kimu kya bwerere naye ekiri emabega waakyo ba Museveni ne balwagwo ogwo baagala ensigo kidneys 500 kidneys I repeat 500 kidneys buli muntu bagenda kwenda bamujjamu ensigo emwemu bwoba kitwale bwoba kigaane bwoba kikkirize kubanga waliwo bino ebibaddewo ngenda bibawa bye nayogerako ne bituukawo babatumye ensigo 500 kidneys abamagye nakugambye diiru yonna bw'eba eri mu bamagye embeera ngirimu diiru yonna bw'ebeeramu abamagye teyinza butatuuka ku mmeeza yange diiru yonna ng'erimu UPDF teyinza butatuuka ku mmeeza yange baagala ensigo 500 kidneys okuva mu Western Region kati amalwaliro gonna genjogeddeko gonna bwe wabaawo kubanga bagambye nti sajjala ezigenda kutandika nga mmeka nga 26 paka nga 28 not so sajjala will be conducted at okay ku malwaliro 26 weni kati wulira bwe babanga bakulongoosezza genda mu sikaani bw'oba olina omuntu nga bamujjanjabye ebyobwereere ebyo nga bamulongoosezza genda mu sikaani bw'oba tolina nsigo emu nve ku intaneti buli nkugambye eddiiri yonna bw'eba mu UPDF tewakyali ebintu data eyayitanga mu UPDF kati bw'aba asobola okuntolokako 8% yasobola okuntolokako sigambye nti byonna nsobola obikwata naye only 80% yesobola ekitundu ekisinga obunene nga kiyise mu UPDF mba nyina okifuna poliisi eyo yerimu abantu abasiru okuva lwe bajjawo enanga tetukyafuna mawulire ga poliisi okuva lwe bajjawo enanga waffe